twagala okwebaza obubaka obwo obadde buva mu bakadde baffe bataata b'omugenzi. Mwebale nnyo basibo, mwebalire ddala. Na buno obubaka bwakusaasira. Sigaze eddakiika nga 3 okutwala akazindaalo kano eri omuzikiti. Twagambye essaawa 9. Ffe bakojja ne bamaama ab'ebuzu tutuusa okusaasira kwaffe eri mutabani waffe Sulaiti olw'okuba maama yasinyanenye yasirina kyomukka okusembayo naye tubeebaza mwenna abafunyeewala twebaza taata wayasinye byonna byokose weebale nnyo okujjanjaba omwana waffe atalwalidde lunaku lumu oba mwezi gumu. Twebaza omwana waffe Mariyamu Kayaga nange mukama muwe buli kyayagala. Mariyamu abaddewo mu kifo kyange wesibadde nganze maama. Mariyamu akoze buli mumu gwonna ebiseera byammwe abavudde okumpi n'ewala ebyasoose twabiwulidde weewaawo enkuba yabadde etutaataaganya. Nga sinawumbawumba ne bakojja b'omugenzi bamaama bano aboogerwako weebali wadde batuwadde obubaka obuwandiike nga batuwe ku salaamu. Tukutte mu nsawo ne tuwa amabugo ga siringi emitwalo 10 ziyambe lw'okuziika. Webale nnyo okujjanjaba omwana waffe, webale nnyo okwagala omwana waffe, mwenna mwebale okwagala taata naffe. Ab'ejjinja abavudde Ssigulu mwenna obubaka butuuse. Owakutusa byobale kitanagamba nti biweddeyo oba otuuse ng'olaba wali ttembe nga biwaako emmere oba tebanagijjawo ekyokulya kikyaliwo. Akati essaawa eno okujjako nga aliwo nekikalekeka okuzindaala okukwasa bannaddiini nga tukulembere nga tugenda okuwerekera omwagalo waffe.